Mbeera wa Bakuli. Omuwala ono amannya agasirikiddwa alina emyaka 14 gyokka nga abuusa mwana bwe yamaze okuzaala naddayo okusomerera kati ali mu kibiina kya 6 ng'asuubira okutula P7 mu mwaka ogujja. Naye kansuubire Katonda ajja kunzigiramu results ennungi. Ono taliika n'abawala bala bangi emboozi yaabwe ey'okufuna embuto y'emu nga bakyali bato naye ng'abaana bano balabirirwa mu maka ga Wakiso Ministries agasangibwa ewa Bakuli. Amaka gano leero gakuziza emyaka 13 bukyangatendekebwawo nga Maama Nnabagereka yabadde omugenyi omukulu gwetabiddwako omulamuzi Catherine Mugemeri n'abakungu abalala baasose n'okusaba okwebaza nga kukulembeddwamu omulamuzi wa Central Buganda yawummula Jackson Matovo. Omukyalo ono yalonda erinnya Wakisa ate naye yennyini muntu Wakisa ate n'ekikolwa kye yakola kyakisa n'abantu abo abakwatibwa ekisa mbadde mbuuza wano banange oli wambyolesi batwala mu ddwaliro. Abawala abaleetebwa mu kifo kino bali wakati w'emyaka 10 ne 18 era boogedde obuzibu basanga naddala abazadde babo okubagoba awaka abafunye embuto. Let me serve you, Lord. One chance more, one chance more. Oh, my Savior, one chance more. Akulira ekifo kino Vivian Wakisa kiyitibwa ategeeza mu kiseera kino banoonya ensimbi ez'okugula ambulensi n'eddusa abaana bano malwaliro nga batuuse okuzaala. Omu omwana yazaalira mu takisi owa takisi n'asaba ssente nyingi nnyo kubanga amwononedde takisi n'olwekyo singa tufuna ambulensi yaffe ku bwaffe kiyinza okutubeerera. Maama Nnabagereka mu kwogera kwa vimidde abasajja abajjula ebitanajja ne baleetera abawala okuwanduka mu masomero. Abasajja bano abakulu oba abasajja betusanga mu maka oba abeera awaka n'abaana obutabaleetako bulabe bwa ngeri eno mu myaka egy'obuto. Asiimye abawakisa okuze abannamasomero nga bamaze okuzaala n'okubayigiriza emikono. Newankubadde abaana bayise mbino waliwo ate essuubi ate era tulirabye embaana bano. Akubiriza abawala bano obutagwamu ssuubi oluvannyuma mulaze ebyemikono bye bakola ne basala ne keeki. Congratulations for 15 years. N'ekibiina kya bannamateeka abafuluma mu 1948 kiyite Law Class of 1988 badde okiriddwa omuwala eyazaala ng'agenda okutulebekeza ekibiina ekya 7 ku ssimu lya Kawango St. Primary School mu disitulikiti y'Eruuka. Fatuma Kakoza baagala aliwo kulwa bannakibiina kino bakwasisa omuwala n'akakadde k'ensimbi okumuyambako mu bulamu obwa bulijjo. Ne twekuŋŋaanyaamu essente ez'akakadde tulabe nga tuyambako etyo n'okulabirira omwana ate naye okusigala nga aluŋŋamizibwa okulaba nti agoberera ekigendererwa ekyo ekyokweyongera okusoma. Ssengawe Evelyn Achenge amukuzizza agamba nti atobera omuwala ono okuva nga wa myaka 7 era byafuna olubuto tiyaggwa mu maanyi. Baawe bwe yategeera nga yawa Keeti lubuto ate Keeti wa P7 ate yawulira ati bali munoonya ku poliisi n'ateekako emisinde talabikanga. Lydia Nakiguli ne Dennis Kyoyo bakusakidde egguli eno lwa Bukedde TV.